Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Ronald Mwenamutebi owookubiri asaasidde abenja omugenzi Henry Mukasa Ntulume kitaawe w'omuwanika w'ekitongole ekyenkuluze omukungu John Kitenda era ne yeebaza Katonda olw'ebirungi byamusobozesezza okukola mu bulamu. Maasomogi mu bubaka bwe abutise omumyuka owokubiri owa Katikkiro era omwanika wa Buganda ow'ekitiibwa Robert Wagwansibirwa mu kuziika omugenzi Mukasa Ntulume ku kyalo Koko ekalagala mu ssaza ery'e Bulemeezi. Omukungu John Kitenda Kigunga Kyaggwe munnaffe tuwulidde n'okusalirwa kungi amawulire g'okufa kwa mukadde wammwe omwami Henry Mukasa Ntulume kitalo nnyo. Tusaasidde nnyo namwandu ne bamulekwa olw'okufiirwa taata. Kyakusalira kwa maanyi kyafiidde mu kiseera ekizibu ng'embeera tusobozesa kumusiibula nga bwe kyamusaanidde. Twebaza Katonda olw'ebirungi byonna byamusobosezza okukola. Tusaba Mukama abagumye mu buyinike bwe mulimu n'omugenzi amuwe ekiwumulo eky'emirembe. Nassaako omukono Ronald Mwenamutebi owookubiri Kabaka. Obubaka bwa Katikkiro Charles Peter Mayiga busomeddwa minisita w'ebyobuwangwa n'ennono ow'ekitiibwa David Kyewalabye ne yeebaza omugenzi okwagala ennyo Kabaka we n'Obwakabaka bwa Buganda. Twebaza omugenzi olw'ettoffaali eddene lye yateeka ku byenjigiriza mu Buganda ate ne Uganda yonna okutwalira awamu. Abantu bangi ddala abaayita mu mikono gye mu masomero ag'enjawulo ge yaweererezaamu nga kati bali mu bifo ebya waggulu mu ggwanga. Tumwebaza olw'okufaayo ennyo ku mbeera ez'obulamu bw'abantu naddala mu kitundu kye kino ate n'okuwagira enteekateeka y'Obwakabaka eyammwanyi terimba. Omugenzi abadde ayagala nnyo Kabaka we ate n'Obwakabaka bwonna okutwalira wamu. Ntuuse okusaasira okuvudde mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka wamu nange n'ab'omu maka gange eri namwandu Jane Imelda Mukasa bamulekwa ab'ennyumba yammwe ab'oluganda wamu n'ab'emikwano. Tusaasidde nnyo Omutaka Mazige olw'okuviibwako muzzukulu we abadde ow'omugaso ennyo mu kika ky'Empindi. Tusaba Katonda abagumye n'omugenzi amulamuze ekisa. Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda. Omukungu John Kitenda ku lwa banne yennyamidde olw'embeera embi mu malwaliro ga gavumenti n'obulagajjavu bw'abasawo n'asaba gavumenti eyongere amaanyi mu byobulamu. Njagala okwebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka andeze ate bw'abandeze ne bano baganda bange abakoze eki abalezi kwa teriiyo ku bano bato bange atafunye mu ntuuyo zange kuva ku luuyi lwa Ssaabasajja Kabaka. Njagala okwebaza nnyo buli muntu alina kyatambudde ne kitaffe mu bulamu bwe. Bato bange mbasaba twongere okwagalana tutambulire mu mutima ogwo ate tubeere bakkakkamu twongere okuwa abantu ekitiibwa n'okwagala abantu. Omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni aweze enkolokooto nga muvumbuzi w'amawulu nti gavumenti ye egenda kukwata bayise abatujju abatta abantu abakubye General Edward Katumba Wamala amasasi agasse ddereeva we Hassan Kayondo ne muwala we Barbara Natongo Katumba. Museveni mu bubaka bwe bwayisizza ku kibanja kye ku mukutu ogwa Twitter avumiridde abatemu bano baayise embizzi abatatwala bulamu bw'abannansi ng'ekyo muwendo. Agambye nti ayogeddeko ne General Edward Katumba Wamala enfunda 3 ku lukomo lw'essimu era obulamu bwe bukwatiddwa bulungi abamujjanjaba balwana nnyo okutaasa obulamu bwe mu ddwaliro gy'ali. Museveni yeeweze okukwata abatujju bano era bakolebweko nga gavumenti ye bwe yawangula abatujju mu biseera ebyayita. Kinogaanyiza nti gavumenti nga yeeyambisa tekinologiya omujja yakufuba okukendeeza obuzi bw'emisango bw'engeri eno era afundikidde ayagaliza General Edward Katumba Wamala okusuuka obulungi. Bino webijjidde nga abakungu abawerako batemuddwa nga bakubwa amasasi naye nga mpawa alipoota yali efulumiziddwa nga ku bano kuliko Joan Kagezi Namazzi yali amyuka ssaabawaabi wa gavumenti, Meja Muhammad Kigundu yali omwogezi wa poliisi Andrew Felix Kaweesi, Muhammad Kirumya, Ombaka Ibrahim Abiriga ne bamasheeka abawerako. Mu ngeri y'emu Obwakabaka bwa Buganda buvumiridde ebikolwa eby'obutemu ebituusiddwa ku General Edward Katumba Wamala enkya ya leero bw'abadde ava mu maka ge mu bitundu by'ekisaasi mu Kampala.
abatamanya ngamba balumbye emmotoka ya General Edward Katumba Wamala ne bagisindirira ebyasa ebitiddewo muwala we Brenda Nantongo ne ddereeva we Hassan Kayondo ate ye General Katumba Wamala n'asimattuka n'ebisago era n'addusibwa mu ddwaliro gy'ali kati. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ategeezezza bannamawulire ku mbuga y'Obwakabaka enkulu Mbulange Mmengo nti gavumenti eteekeddwa okukola okunoonyereza okw'ensonga okuzuula abatuufu abakoze ekikolwa kino. Tufunye amawulire ag'obulumbaganyi obw'emmundu obukoleddwa ku mmotoka ya General Edward Katumba Wamala enkya ya leero. Mu bulumbaganyi buno tukitegeddeko nti mufiiriddemu muwala we Brenda Nantongo ate n'omugoba w'emmotoka ye Hassan Kayondo. Kyokera twakitegeddeko enkya ya leero nti General Katumba yafiiriddwa mu omukadde omukazi amuzaalira omukyala abadde abeera e Najanankumbi. Ku lw'Obwakabaka bwa Buganda ne ku lwange nsaasira nnyo General Katumba Wamala olw'okufiirwa kuno okw'emirundi esatu ate ng'okw'emirundi ebiri kuzze mu ngeri ya ntiisa nnyo. Tusaba gavumenti n'ebitongole ebikwatibwako bakole okunoonyereza okwetengeredde ate okw'omuggundu bazuule abo bonna ababadde emabega w'obulumbaganyi buno era bakwatibwe. Tuzze tufiirwa abantu bangi mu bulumbaganyi obufaanana bwe buti ekyennaku tetufuna biva mu kunoonyereza okuba kukoleddwa. Mirundi egimu tulaba abantu abakwatibwa abangi kyokka tetunnafunayo bukakafu n'akamu nti abo ababa bakwatiddwa be baba baakola obutemu obwabakwasa. Era mirundi mingi emisango gikomawo mu kkubo tegikomekkerezebwa, tewali abonerezebwa. Kino nno kivaako abantu okuba n'ebibuuzo ebingi ennyo. Mbeera y'emu Katikkiro Charles Peter Mayiga asabye gavumenti emyunyule amateeka gonna n'emitendera gyonna egiyitwamu omuntu okufuna emmundu kubanga emmundu zisusse okubeeza ejjenjeero. Tulaba ng'obumenyi bw'amateeka n'obutemu bw'emmundu bweyongedde nnyo. Emmundu nnyingi eziri mu bantu. Ennaku zino obutambi bungi nnyo obuyitiŋŋana. Tulaba abantu abakaalakaala n'emmundu basitoola emmundu ennene abayina emmundu ezo nga tebategeerekeka baazifuna batya. Tebali mu bitongole bya kwerinda. Mu buli mbeera yonna bajjayo emmundu basitoola n'emmundu ennene. Tulowooza nno nti gavumenti yandyongedde okumyumyula emitendera egiyitibwamu okugaba emmundu. Tusuubira nti kino kiyinza okukendeeza ku butemu nga buno obubaddewo olwaleero. Ebikolwa bino tubivumirira nnyo ebikoleddwa ku General Katumba Wamala naye n'ebikoleddwa ku bantu abalala bangi. Ennaku ntono emabega waliwo makanika eyakubiddwa amasasi wano ndoza bayitawo lubya n'abantu abalala bangi nnyo abattibwa. Twebaza Katonda nti General Katumba yasimattuse era tumusaba amusuuse n'abagenzi omukama amyo gyabwe agiwe ekiwummulo eky'emirembe. Mu mbeera y'emu ne Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Kitaffe mu Katonda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu mwenyamivu olw'ekigudde ku General Edward Katumba Wamala n'avumirira ekitta abantu ekiwanisizza abantu emitima. Era njagala okukoola bannayuganda n'abantu ba Katonda tusseeyo omwoyo ku bulamu kubanga obulamu kikulu. Okutta abantu si kirungi n'akatono. N'olwekyo nsaasira bukulembeze waffe mu Uganda, nsaasira Maama Catherine Katumba Wamala era ne famire yonna ne famire ya driver wa General Katumba Wamala olw'okufiirwa kuno. Ate Mukama wa budde ne munnaffe amujjanjabi. Ebyo nga biri bityo poliisi ng'eri wamu n'ebitongole ebikeese efulumizza obutambi bw'abatujju abana abakubye emmotoka ya General Edward Katumba Wamala amasasi omufiiridde muwala we Brenda Nantongo n'omugoba w'emmotoka eno Hassan Kayondo enkya ya leero. Kino kiddiridde abakambwe bano ku nkya ya leero okukuba mmotoka ya General Edward Katumba Wamala namba H4DF 2M38 Toyota Land Cruiser ebadde eva mu maka ge mu bitundu by'e Najjeera ng'enjege n'egudde ku luguudo oluyitibwa Kisota mu bitundu by'e Kulambiro kilomita 4 okuva ku luguudo lwennyini olwa Kisota Kulambiro mu ggombolola y'e Nakawa.
Kitegerekese nti abatemu bano amasasi bagawandagaza nga basinziira ku pikipiki ezibadde ebbiri ku luguudo olwo. Amyuka Ssaabapoliisi w'eggwanga Major General Paul Lokech mu kiwandiiko kyafulumiza agambye nti bayungudde ttiimu y'abakugu okuva mu kitongole ekinoonyereza ku buzzi bw'emisango ekya CID ne bakakensa abalala okulaba nga bakwata abatemu abo abeetabye mu ttemu erifaanana lityo. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga ategeezezza nti omuyiggo ogw'abakyamu bano gwakuggwa nga babafunye era nga buno bwe butemu obukyasinze okubeera obw'omutawaana okuva mu mwaka 2019. Akatambi weekali ketugenda okusaasaanya n'okubagabira busobole okulaba nti kamera zino zaabakutte mu angles ez'enjawulo. Already obujulizi obuva bisosonkole n'amasasi abo bujulizi bukulu nnyo kuba bubeera bwa kinnassaayansi. Ebisosonkole ebyo n'amasasi bijja tuyamba okulondoola emmundu eyo bw'ebanga mpandiise oba mu mmundu ze tuyina ezaali zeenyigidde obumenyi bw'amateeka mu data bank yaffe mu forensics. So tujja kuba tubategeeza. Mu mbeera eno poliisi esabye n'abantu abalina kamera enkesi ku nnyumba zaabwe mu bitundu omubadde ettemu lino okwongera okugikwasizaako okufuna obujulizi obulala obwetaagibwa mu kukwata abatemu bano. General Edward Katumba Wamala emisana ga leero ng'asinziira mu ddwaliro lya Medipo International Hospital ategeezezza nti ajja kuba bulungi era ebisago by'amasasi byafunye biri mu mikono gyombi n'agamba nti abalabe be Katonda abalaba. I'll be fine. I've survived. We have lost Brenda. That's God's plan. She had nothing. She did nothing to this world. But the bad guys have done it. But God has given me a second chance. Amen. Amen, Daddy. I'll pull through. Don't worry, I don't have bad injuries, only the arms, but I'll be fine. I'm with the doctors, and the doctors are doing everything possible. Amavannyuma getufuna okuva mu ddwaliro Katumba Wamala jjajjanjabirwa gategeezezza nti abasawo bamulongoosezaamu amasasi era embeera yegenda etereera. Ebyo nga bikyali bityo kitegerekese nti mu kifo ewabadde enjega eno enkya leero waliwo omutuuze mu kalina eziriraanye ekifo kino eyakubiddwa amasasi abatemu abo. Isaac Kawuna w'amyuka omubaka wa gavumenti wa Kisonga yavunaanyizibwa ku Kira municipality ategeezezza nti omuntu eyakubiddwa amasasi mu kugulu yaddusiddwa mu ddwaliro okufuna obujjanjabi. A neighbor who was looking what is taking place, he was also shot on the leg and was also taken to the hospital. Omupangisa waddembe okuteesa ne Land Road we ku nsasula y'ensimbi z'obupangisa nga munnamateeka amagiranika zibwebwa nnyonnyola. Naddala mu budde buno obubaddewo obubukyaliwo obw'obulwadde bwa COVID-19 era singa bakola endagaano ebakkiriziganya nti omupangisa asasuleko kitundu eky'ensimbi ezimubangibwa ate olwo omupangisa n'ateerwa wa ddembe okukozesa obuyinza bwe okuyimiriza omupangisa oyo oba okumujja mu kizimbe kye olw'okumenya endagaano eyo ey'obwasseruganda ezeetuukiddwako. Ekiteeso okuva eri omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni ekigenda eri paalamenti ng'agisaba emukkiriza ayongeze ku muwendo gw'abaminisita kitegerekese nti kiri mu kkubo. Ssemateeka wa Uganda ennyingo y'e1013 assaawo ekkomo ly'abaminisita abajjuvu 21 ne baminisita ababeezi 21. Wabula ssemateeka yennyini akkiriza pulezidenti okwongera ku muwendo gw'abaminisita singa paalamenti emukkiriza ng'ayita mu kiteeso ky'ajanjulira. Mu kisanja ekiwedde baminisita abajjuvu babadde basukka mu 30 ate nga baminisita ababeezi nga kuno kwotwalidde ssabaminisita n'abamyuka be bonna. Baminisita ababeezi nabo babadde basukka mu 30 ng'okutwaliramu Uganda ebadde ne baminisita abasukka mu 7 okuli ababeezi baabwe ne baminisita abajjuvu. Ensonda ezeesigika zitegeezezza Kyabassa nti ekiteeso okuva eri Mwami Yoweri Museveni kagutatibu habulwa okusaba paalamenti emukkiriza ayongere ku muwendo gw'abaminisita kisuubira okutuuka mu paalamenti sabbiiti eno. Ensonda era zinnyonnyodde nti omukulembeze w'eggwanga okufulumya olukalala lw'abaminisita paalamenti erina okusooka okumukkiriza okwongera ku muwendo gw'abaminisita olwo ye agabanye baminisita abo nga bw'anaaba ayagadde. Ensonda era zigamba nti Mwami Yoweri Museveni wakusooka kufulumya oboolyawo amannya g'abakulu babiri okuli erya ssabaminisita n'omumyuka wa pulezidenti paalamenti geebeesooka okukakasa.
Bano okusinziira ku ssemateeka wa Uganda tebasindikibwa mu kakiiko ka Paalamenti akekenneenya abantu Pulezidenti bagonnomoddeko ebifo ebisava wabula Paalamenti eyawamu ye bakakasa okuyita mu kiteeso ekikubaganyizibwako ebirowoozo okuyita mu kwanjula amannya g'abo Pulezidenti basindise eri Paalamenti baabalonze ku bifo ebyo bibiri. Ekirwadde kya COVID-19 kyongedde okutabukira bannayuganda. Minisitule y'ebyobulamu leero erangiridde abantu abalala 614 abazuuliddwa mu Olumbulege nga ye bamu ku bantu 3517 abaakebereddwa olunaku lw'eggulo. Ku balwadde bano 614 omugoba wa mmotoka okuva ku nsalo y'e Busia eyawula Uganda ku Kenya yabadde omu so nga abalala 613 bajjiddwa munda mu ggwanga nga mu Kampala mwokka bazuddemu abalwadde ba COVID-19 405 Wakiso 50 Gulu 24 Mbale 19 Bugiri 15 Busia 12 Luwero 7 Tororo ne Yumbe 66 ne Mukono 5 Embalala bazudde abalwadde ba COVID-19 bana Kabongo 3 Amuru 2 Agago Lukunjiri Kisolola mu Busia wamu ne Bulisa ne Nakasongola wamu ne Kamuli Padel Palisa ne Moroto omulwadde omwomu. Kaakano abaakazuulwamu Olumbulege mu Uganda baweze emitwalo 47,761. Richard Kabanda avunaanyizibwa ku kusomesa ku ndwadde enkambwe Minisitule y'ebyobulamu agamba nti omuwendo gw'abalwadde abali ku byuma abasiza ku byuma gweyongedde okutuuka ku bantu 445 ate abaakafa ekirwadde kino baweze 362 ate abajjanjabiddwa ne bawona baweze emitwalo 46,115 bw'atyo n'ayongera okukuutira bannayuganda beekuume. Bannabyamizannyo abatabibwa ekibiina kya Rio Star Sports Agency balonze omuzannyi wa Express FC mukwano gw'abangi. Eric Kambale ng'omuzannyi asinze banne mu kukyanga endiba omwezi ogwedde ogwokutaano. Eric Kambale okutuuka ku buwanguzi buno yateebye ggoolo 8 mu mipiira 6 era ameze bazannyi banne okuli omukwasi wa ggoolo Express FC Mathias Muwanga n'omutebi wa Uganda Revenue Authority Stephen Mukwala. Mu muzannyo gw'emisinde Jacob Kipulimo yameze banne olw'okuwangula emisinde egya mita omutwalo mu mpaka za Ostrava ezaali mu Czech Republic bw'atyo n'ayitamu okukiika era okwetaba mu mpaka za Olympics ezinaabeera e Tokyo Japan omwaka guno. Jacob Kipulimo ameze banne okuli Joshua Cheptegei eyawangudde emisinde gya mita 3000 mu mpaka za Ostrava Golden Spike Championship ne Priska Chesanga eyayiseewo okwetaba mu mpaka za Under 20 World Athletics olw'omutindo gwe yayolesezza mu mpaka za National Trials ezaali Namboole mu mita 3000. Mu muzannyo gwa basketball, Adel Faizo wa club ya KIU Titans yawangudde ng'ameze banne okuli Hope Okelo wa JKL Lady Dolphins ne Samuel Ojaka owa Ndejje Angels ng'abawanguzi bafunye engule n'ensimbi enkalu. Omukulembeze wa Ethiopia asaba Minisita Ahmed Abiy bimwokezza yeesamulidde ddala akatambi akasaasaanya emitimbagano era nga yeewera nti waaki okufa naye tasobola kuva mu buyinza. Mu katambi akabunye emitimbagano gyonna mu Ethiopia, asaba Minisita Abiy awulikika ng'agumya ab'ekibiina kye nti teri agenda kumusiguukulula mu buyinza okuggyako ng'asoose kubatta bonna olw'enduulu n'evuga. Amawulire gano gakanze bannansi ba Ethiopia bangi nga beewuunya omwana waabwe gwe baakuzanga mu kkakkamu gye yajja embavu ezoogera ebigambo ebikambwe obwenkanidde awo. Wabula ekiwandiiko ekifulumiziddwa woofiisi ya Ssabaminisita kiraze nti akatambi ako kajingirire abaakafulumizza baakagattiridde bugattirizi okuva mu kwogera kwa Ssabaminisita oyo mu nkiiko ez'enjawulo ne bafulumyamu akatambi bo ke baayagadde. Okulonda mu Ethiopia kuzze kwongezebwayo enfunda eziwera akaakano kisuubirwa nti kwakubaawo ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi guno ogw'omukaaga. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Ronald Mwenamutebi owookubiri asaasidde abenjomugenzi Henry Mukasa Ntulume kitaawe w'omuwanika w'ekitongole ky'enkuluze omukungu John Kitenda ne yeebaza Katonda olw'ebirungi byamusobozesezza okukola mu bulamu bwe. Omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni aweze enkolokooto nti gavumenti ye ejja kukwata abayisa abatujju abatta abantu abaakubye General Edward Katumba Wamala amasasi ne gatta ddereeva we Kayondo Haruna ne muwala we Brenda Nantongo.
Obwakabaka bwa Buganda buvumiridde ebikola eby'obutemu ebituusiddwa ku General Edward Katumba Wamala enkya ya leero bw'abadde ava mu maka ge mu bitundu by'ekisaasi mu Kampala. Ebweru w'eggwanga omukulembeze wa Ethiopia Ssaabaminisita Ahmed Abiy bimwokezza yeesamulidde ddala akatambi akasaasaanye ku mitimbagano nga yeewera nti waakiri okufa naye tasobola kuva mu buyinza. Bannaffe ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musaasizi Nsubuga agundegunde omuteregga.